ku Lwokubiri lwa wiiki eno akakiiko akasaba abakungu abeera balondeddwa Pulezidenti Museveni kafundikidde okusunsula abaminisita abagenda okuzza kino ekya 2026 Mugomo nga bafundikira amyuka ssentebe w'akakiiko era nga myuka wa sipiika Thomas Taiba yayogera ku ngeri okususula kwali kutambudde ng'omu ku bo yasuuliddwa Aditi yayogera mannya ge ku bantu 82 twansoseddemu 8 then omu twasanzeemu obuzibu naye nga si byakwogera amanya wano. Kikulu kyategerekese nti Dr Lawrence Muganga yalondebwa okubeera minisita omubeezi w'ensonga ez'omunda mu ggwanga nga kigayibwa nti kyava kubeera n'obutuuze bwa mirundi 3. Ensonga zino tezanyisiza abatuuze Muganga gy'azaala ku kyalo Gafu mu Ggombole Goma mukono nga bakulembedwa mu ssentebe waabwe Mukwaya Baase bategeeza nti Muganga mutuuze ku kyalo Gafu nga ne mu 1994 yalondebwa kubeera kansala w'abavubuka yasookera ddala ow'omuluka gw'Esseeta. Nasenga ku kyalo kino mu mwaka gwa 2003 nasanga family ya Dr Muganga eno nga weeri era banyanyiriza mpangadde nabo emyaka egyo gyonna. Nasanga taata yafa, nasangawo maama netwadde ne Muganga wane ebiseera byonna. Bategeeza nti bawulira omwana waabwe ow'okukyalo nga alondeddwa ku minisita bajaganya nga balina ebintu akulaakulanya ekyalo Gafu tebagirira Pulezidenti Museveni ayingire mu nsonga eno kuba yalonda Muganga. Nsaba Pulezidenti awulirize Dr Muganga mwana munnayuganda omulimu gwa gumuwe atuweereze nga bannayuganda. Tukuze ffenna ku kyalo Lawrence bamuziika wano we tuyimiridde nze banziika bali ku kyalo ekiddako mu kirowooza. Ssaalongo Mutebi Edward nga badde mukulembeze ku Ggombole Goma okuva mu CA era nga ssentebe NRM omuluka ogw'Esseeta annyonnyodde nti yawangaala ne bazadde ba Muganga okutuusa lwe baafa ne baziikibwa mu maka gaabwe. Lwabanoonyereza bitwabeere ki honest tubalabire ddala ono yaani okuteeka okuwaayiriza kibi nnyo. Ye Dr Muganga ategeeza nti okusoma kwe kwonna kubadde mu Uganda era we yatikirwa mu 2002 Makerere yabula emirimu n'agenderwa ne yafuna omulimu nga bwe yanyikira n'ayokera Canada okusoma bw'atu nafunirayo obutuuze. Bwe nfuna obutuuze obwa Canada kitegeeza nali ntambulidde ku passport yawa ye Rwanda era gye mulaba buli kaseera gye babalaga yaggwako tekyakola. Ategeeza nti yagala nnyo okulira mu Uganda okutuusa yakomawo kuno ab'ekettofa lyayongera ku byenyigiza by'eggwanga. Nenvaayo nenzira ku internal affairs nensaba banzirize obutuuze bwange era nabo kwekumpa dual citizenship. Ndowooza kitegeerekese nti saagifuna mu bumenyi bwaki amateeka nti nabo okumpa dual citizenship eyo oba baali si bamativu basinziira ku ki. Ategeeza nti alina obusobozi obuliza mu kifo kino n'asaba Pulezidenti ayingire mu nsonga ze. Nkimanyi bulungi nti musajja mwenkanya nti ate ye tatunuulira mawanga atunuulira buki busobozi. Ono atuse n'ogenda ku malulu g'abazadde b'okulya omugenzi Kayongo Leonard ne Maculeti Kayongo wakati maziga nga yewuunya ebyamutuuseeko. Seyiwe Muzeyi Kayonga Leonard kujja passport esatu Muganga ategeeza nti yasiza mu mutuuze w'omwanga okuli Rwanda ne Canada nsigaze ya Uganda kuba ye mwana azaalwa ey'emukono. Nti ne bwe nnabanga ndi Canada nga nfuna passport yange era nabagamba bannaaye yadde mumpa passport ndi waawa mukono Uganda. Kakati abantu abagamba nti ntambula ne passport 3 ebyo babijjawa. Omu ku bakulira ekibiina ky'abavandimwe nga kyekigatta Abanyarwanda abazaalibwa kuno Frank Shumba ategeeza nti bazinga basula mu Uganda nga bamibwa ne passport okutuusa Pulezidenti Museveni bwe yayisa ekiragiro ne bafuna ku bwerero. Ebiwandiiko bali be baataddeyo nti balinawunsinze omutuuze bw'ensi ziri Amerika naye bye yataddeyo bo babakiriyalinze ne bagamba tebamukoze eki bamukiriyalinze. Sonze ku lwange waliwo obukyayi obutuyinibwako. Gashumba ategeeza nti Pulezidenti Museveni yalonda Muganga olw'ensonga era gwe balinamu essuubi nti ajja kuyimirirawo Muganga akakasibwe. Ffe tulina obukakafu nti Yoweri Museveni Ssaabalwanyi mu wisdom ye yalonda Muganga for a reason era manya ajjamu confirming serving nga minisita. Robina Dantale yakusakidde Gulu ku Lwakubiri TV.